Ochalaba okwanjula n'embaga. Mwana wange wangi taata omusajja aleese ebintu Teddy omusajja yaleese ebintu mbirye onaagenda n'ofumba ew'omwana mulenzi oyo anyirira nga sola pano n'ebimuli taata wange tasungubala tayomba fumbirwa omulenzi wange ebintu tubirye taata sooka oleke akayimba bulijjo gwe wakayimba nze bulijjo mpulya buwulize ku bidingidinga sima omwana omulenzi ng'ateebye omwana n'ateeba omuyimbi n'ateeba sereebu senga waffe gwe twatambudde naye yatunyumiza emboozi nti baali ne taata okugenda okufuna maama sooka otwebalize maama kale taata awo nja kuddayo ew'omwana muwala tusabigawonya tuddugawonya kitange eno nno keesi naye Roni ateesezza bw'ati ti ye kyamusazizaawo okuleeta keesi olw'ensonga nti keesi akaana akawala akazira mmere ne kalya ekigambo bwe kyakabukala ne kamanya nti omuntu ajja misana avaawo misana abakadde n'abaweesa ekitiibwa ate ne kakuuma ensonga eyo papa Roni lwazze kale nno n'aga nti buli kyonna kyakulowooleza kiri omwo genda weesiime ote penso omwana omuwala agambye agenda kwedrowinga buli lunaku ng'afuuka mujja asooka oteeke wano wabbali oyinza obbiddamu ebina ggwayo mwana mulenzi ekyokutte ki kuteruula omwana omuwala Teddy aŋŋambye nti omutima gwe gwegolodde teguliimuvuunya gy'oli yeerula eyo gy'olaba mwana mulenzi ekyokutte ki nkute contractor omwana omuwala ŋŋambye bwe mwatandikira akalimi kaalimu 35 kati kali mu 18 kagenda kukasalako shapena omwana omulenzi agambye nti songola omutima gwo ogobemu obuwala bwe bwayise bonna bonna obwokundikutta madda n'obuveeri ekyewerimidde olekemu ye yekka mwana mulenzi ekyokutte ki agambye erabingamu buno obuvubuka obubeera ku WhatsApp obwala obubeera ku email address olekemu ye yekka omwana omulenzi ogyegendereza teyina pampa ateekola muligo paints teyina nyo pampa ateekola muligo paints ogyegendereza ontyo ku lunaku lw'embaga ng'abakulu ebakkiriza okunzaala enkoko ejayo nti kati oyo mukooli mwongere enkoko muko eyo yetandikiddewo emirimu gyayo muko ne kanzu yino olunaku olw'embaga gy'oyambala nga ng'ojja mu kyaki
omwana kyasoose okulowoozaako omwana ampadde eddiiro nti eddiiro taata ampadde lya Banigeria yembeera ye taata mukulu wange tulamu ogiwulire bali ebanoonyeza bali ajuma olundi nawe sembera wali ogikwase taata eddiro lya maama yaniririzeemu abagenyi ate era mu mbeera y'emu endeko mwana wange topapa bino yagondekogga taata eno ngambadde naaludde tuuse ekikulu tohabulwa bamuleke toyinza kutula mu ntebe n'ogiva bamuleke taata naawe owulira ngaoyagala osigalawo yatobezze wammwe bamala okusala bwatyo omwana omuwala ewabundo byaba luseruganyuma mukyawange omulungi tukola mpulidde oyo naye alina ebibye ekabuli akagenda okulaga akalaga nti nzize mmazeeko ate tugenda kuwagula ffenna ate mubefumbe tebanolya bafumbira ddala tubatwasiza mufumbira ddala empeta eno kabonero agenda okulaga nti ennaku z'omwezi nga 3 mukama agenda kutubeerera tukole embaga emuwesa ekitiibwa era erinnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu amiina kale kyosaamu eno akoze ku bibbo bambiri tugende nabyo wano tugenda n'ebibbo ebyo tubitwale we bigenda
omukolo gwaffe ogusooka guwedde era we bali kubeera ng'oli mukulaba Delta TV tukole programu y'okwanjula n'embaga ebeerawo ssaawa 11 mpaka emu kati nno abeera tagirina munnange oba olina okugamba bano nti ffe embaga tulaba Delta era emikolo gyaffe tujagiraga ku Delta tujagenda ku Charitas Bridal World ateekera omukolo gwaffe gwonna kuba alina buli kimu okutandikira ku nviiri gawuni gomesi kusomesa bana mbiri byonna ojja n'obeera nga totambula Kampala kunoonya bintu bibiri ojja waffe ku Bridal Supermarket mu Kuruma Road wa Komesi Mukweri ndi wano ku Malakai Ecology kifo kirungi ekitende kati gene mbulago bwe tukomawo tugenda kutuusaako embaga eyabadde eya 2 in 1 abantu balina sente okyalaba okwanjula n'embaga